Nze kyanjagaza Kyagulanyi naraba Kyagulanyi okutandika ng'atandika aliwe kyategedde nange kyemanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga yamanya nti ababaka okulonda ababaka kwa mugaso nnyo alina kusooka kunyonya abantu abanabeeranga ku saidi ye nga bamuwagira kyovura for the first time opposition weefunide ababaka abangi kino kyabyafaayo tikibangawo mu mulembe Museveni naye okujja kwa Kyagulanyi wetufunide ababaka abasuka mu 10 nga ba opposition tubadde tulina nga tebasuka 66 naye for the first time ku luno tulina nga 15 lwa Kyagulanyi yeka. In fact kebe FDC mugira balina ababaka 3 naye gwe murundi ogusoose FDC okufirudinga ababaka abangi mu ggwanga owebeeredde enafu ate weesimbidewo ababaka abangi weewawo baagwa naye we murundi ogusoose okusimba ababaka abangi ng'omuliro guvudde ku Kyagulanyi nga baraba Kyagulanyi anyonya ababaka so ekyo competition eyo yabateekamu amaanyi ne basimba ababaka abangi. Now obwa speaker abantu bangi tibamanyi kino mu mulembe wa Museveni obwa speaker tibabulondera ku furo ya parliament kati ekyenjogedde abantu bangi kijja kubatabula nze ekyenjogedde nkimanyi obwa speaker bulondebwa mu State House oba Kyankwanzi oba NRM caucus si ku furo ya parliament bagenda bugenzi ku furo ya parliament kwa byolumbi bwe kuba okufa omuntu nga yafadde nga babyalumbi bwebe embaga ng'omugole bamuwasadda wali bamwambaza bwambazi mpeta. Now bwekiba bwekityo ate nga bwekiri mwaba opposition mukola ki? Tuba twogera ku bantu beesimbyewo walimu wa FDC y'Enganda eyeesimbyewo Ssemujju kataawo oyinza kugamba ntakiikiridde opposition wabula kitali kituufu kebe FDC takiikiridde FDC ffe kati ekyo tukola analysis tulabe ekifo kino ky'obwa speaker kijja kugenda kitya ono Nganda aze ku lwaki kikisinga obukulu. Now Kadaga luno olutalo ne deputy we Oranya kati abantu abo bwe babeera awamu nga bali mu lutalo awo nawe mwe mufunira ka advantage ako kubafunamu amawulire n'obuwagizi ni mugenda ku kafo kali weewo nkimanyi nako bayinza kukabasooza aka deputy. Now Nganda yaze nga yagala kifo ky'obwa speaker naye Nganda ono njagala tumusome tulabe Nganda yaze lwaki okujja kwe kuli genuine oba kulimu akalipo k'ebyobufuzi kubanga Nganda wa FDC erina ababaka 3 ogenda ota ku kifo ky'obwa speaker ekyetaagisa ababaka 2 byakusatu nga 2 byakusatu olaba bigenda mu 13 abaze kwonoona kati ffe kyetunyonya kati ekyayingira mu NRM efutwa obukyayi obutaagaliza na divide and rule kyekitawanya President Museveni mu kibiina kyekyo kyekitawanya kati abamu bawagira Oranya abalala bawagira Kadaga okiraba kati Kadaga abantu n'okusingira aba opposition bamuraba ntafazala obuno bwa nabeera mubi naye urusa tuwakaganya nitubeera nekitwogera urusa tuyambako ne Oranya yo bamumanyi ntono yajja kubeera puppet etagamwako. Now olutale luno lulima kati w'abantu ababiri aba NRM kati kibalina kukola abalwanyi bajja kukozesa kye tuyita divide and rule. Divide and rule ejetya kampu ya Oranya ekimanyidde ddala nti mu opposition tibalina mukalulu yadde n'akamu. Kampu y'Oranya? Yes. Ekimanyi nti mu opposition block vote ejja kuwa Kadaga
how do we disorganize this group? Tujitataganya ngeri ki eno group Kadaga natafuna block vote. Ekyo kyekibuuzo kiri fundamental abamu kye beebalama n'abantu ababulijjo abali politically gullible abamaraga nganda waffe mu byobufuzi omuntu asobola kukuba akalipo akolifa nga tiweerabidde awufawo wetubuuliza nganda ze mu mutima ki kubanga kizuulibwa nti Kadaga yeesize block vote ya opposition nganda ngo FDC aze tasobola ku tataganya opposition eno Kadaga natajija mu block vote nibegabanya ne bamune bawanganda bwebegabanya ne bawanganda nganda anafirwa Kadaga ne Oranya opposition bwe yegabanya abamune bawanganda definitely aburuba busarika ku Kadaga bafuna ko obutono nenganda nafuna ko nga Oranya abafunye nnyo Oranya kyayagala ayagala a disorganized opposition eremwe block vote eremwe kugenda ku Kadaga rivalry kate kyali n'okukola alina kuzana cards ez'omutawaana nzo mukulaba okwanga yandibanga nganda yakulembedde mu kuzanya cards ezo eiza mu butamanya oba mu kumanya kubanga in fact nubwo yogana abantu abamwe ba FDC bagamba nti nganda asaaga singa yali serious nkidamu if nganda was serious he wouldn't have announced to go and stand for speakership without going to see Mr. Kyagulanyi the principal first yali badde asooka kugendayo namufukamirira njogera okufukamirira kw'ebyobufuzi namuwanda kw'eddusu lya rabadaba alina ababaka nkaaga mu omu Kyagulanyi bw'aragira biba biwedde baba bagenze mabegawo naye Kyagulanyi kati nsoma Uganda nawe owandiika akabarua ng'owandikidde Kyagulanyi ekyokubiri nabadde mu interview ye mabega gye twayogerako nakugamba nti speaker for the first time obudde bwe yawadde Kyagulanyi ng'ali mu parliament obudde bwe tibusangasangika ngandi bamwekyama oba tikiriimu abanabyabufuzi baffe ebyo tibabiraba. They're not critical thinkers. Yes, tibefumintiriza tibali logic ntono bana abantu batusinga mikisa kubeereyo batusinga mikisa so simagezi. Yes, ekyokubiri Kyagulanyi ng'ali mu campaign yagenda mu constituency ya Kadaga yekamuli yagamba atya yalwanisa Kadaga yagamba tutamwagala mu Uganda empya nganda batosobola kubanga tiwagoberere kintu ekyo osanide kubeera mu nabyabufuzi gwebanga teri mabega wa nganda agenda yitawa ogenda kuyita rudda wa nganda y'omuntu alina n'entaro ku kibiina kya NRM bamurabanga munarukarara weewawo bamurabanga munarukarara ate nganda mu parliament alifumidde ye muntu nganda gwoyagala n'ogamba nti singa onabeera ku ludda lwange nganda mugezi muteesa mulungi and he is well informed naye munanga abaganda bakugamba nti omuzira wafiira bisuube bonabona omuzira fiira ku kantu katono katono ke kamutta akatono ko kake kamutta omuzira bagamba nti omuzira wafiira tiwabeera nsiitaano avugoti omuzira wafiira tiwabeera nsiitaano nga kitegeeza kati Major General Kazino kyamujukira Major General yaliko commander w'amagye ga Uganda omukazi yamukuba akatayimbwa kyalinga akantu akasiimuura kebagamba munanga ebya Uganda bizibu yakamukuba wano n'amutta akastiki nekamusanya kale kamopa akakebera kumopa ntike yamukuba nafa omuntu aline mundu zona nekyo kyakazini munanga nchire nekyo kyengeza kuba tigera nti omuzira awafiira tiwabeera nsiitaano so nze nganda omukolabo okwange muzira naye wagenda okufiira tiwagenda kubeera nsiitaano
kubanga tera agenda kutegeera nganda bamuraba nga spoira neno bwe bamuraba nga spoira bamuteeka ku ebintu bingi nganda okolerani buli muntu wanupa kugamba nditi mukadaga why bakimanyi nti batono tibasobola bwa speaker umuntu yena bweteekako abeera nga political joker nubwo oba osobora wali tikisoboka numerical strength ekukuba mwe ekyemukora mu lutalo mwesiba ku muntu gwe muraba ali neutral erimwe abye nganda nga complaining ngamba nti narabyo opposition ngambuza nti bwacho yagala kutwononera nganda atandise nganda oyo is very arrogant ngagamba nti ababaka abamu nze nkizude bali badene bakansara tibali badene babaka oyo yanyonya akaruru nganda atandise ne bavuma indirect bamume indirect nganda nkusibudde banna tadda mu parliament biri mu mukaga taddayo nganda nagenderawo n'obuchayi bwagenda kusikura mu parliament bwaniranda ne bumugobera mpaka mu biri mu mukaga. Okay, mikono Japan Flash la channel Uganda tuchali kumpewo tuchali kumukutu omukutu gwe mubaddeko mwina mbebalize ddala ate kyesijja kwerabira okwebaza omukama obulamu bwatuwadde. On my word, there is God, everything is possible. That's why every time we appreciate and say thank you, Lord, for having kept us alive. We appreciate most of very nice, beautiful and handsome people have died, but for us we're still breathing. Who are we, the Flashlight channel people that are still available? And thank you so much for viewing our programs, especially for the love you showed Mr. Byarugaba, who has been ill for a number of days now. Right now, he is back. Glory be to God. Sesijja kwerabira nga nabagambye nti nno esente ezeddwaliro ekyo nabagambye ekyogera zenga kino Musimu Byarugaba akyogedde kwa munnange tumanyi wali tugenda kuba nawe ojja kubaawo esente ezo sina sente anaaba asobodde okutwafobya ffe tweyama okusigala nga tukyaweereza wamu nammwe. So n'olw'ensonga eyo ekiriwo kati twebuuza olutalo lwa speakership lunyinyitidde kwegamba bintu bitabuse nnyo. Twebuuza kiki ekiddako Kadaga akomawo Kadaga bamutwala olanya kiki kofi katuzako mu Byarugaba tubulire embeera eno ye agiraba atya Kadaga akomawo ne president agende oba kakati olutalo lwa speaker mu parliament runyinyitidde lazima era ndaba rwandivaamu n'enguumi n'ensambagere naye ekisooka nze kusinzira nga bwemanyi ne nkola Museveni gyakoramu n'abantu be baafuga ng'endiga ekifo ky'obwa speaker kya NRM na numerical strength gye balina kati kyovaraba nze kyanjagaza Kyagulanyi naraba Kyagulanyi okutandika ng'atandika aliwo ekyategedde nange kyemanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga yamanya nti ababaka okulonda ababaka kwa mugaso nnyo alina kusooka kunyonya abantu abanabeeranga ku saidi ye nga bamuwagira kyovura for the first time opposition weefunidde ababaka abangi kino kyabyafaayo tikibangawo mu mulembe Museveni naye okujja kwa Kyagulanyi wetufunidde ababaka abasuka mu 10 nga ba opposition tubadde tulina nga tebasuka 66 naye for the first time ku luno tulina nga 10-15 lwa Kyagulanyi yeka. In fact kebe FDC mugiraba irina ababaka 3 naye gwe murundo ogusoose FDC okufirudinga ababaka abangi mu ggwanga owebeeredde enafu ate weesimbiddewo ababaka abangi weewawo baagwa ne we murundo ogusoose okusimbawo ababaka abangi ng'omuliro guvudde ku Kyagulanyi nga baraba Kyagulanyi anyonya ababaka. So ekyo competition eyo yabateekamu amaanyi ne basimba ababaka abangi. Now obwa speaker abantu bangi tibamanyi kino mu mulembe Museveni obwa speaker tibabulondera ku foro ya parliament
kati ekyo njogedde abantu bangi kijja kubatabula. Nze ekyo njogedde nkimanyi obwa sipiika bulondebwa mu State House oba Kyankwanzi oba NRM caucus si ku floor ya parliament. Bagenda bugenzi ku floor ya parliament kwa by'olumbi bwe kuba okufa omuntu nga yafadda nga babyalumbi bwebe embaga ng'omugole bamuwasadda wali bamwambaza bwambaza mpeta. Now bwekiba bwekityo ate nga bwekiri mwe aba opposition mukola ki? Mwe kimulina okukora mwe muli batono mukola ki ekimulina okukola? Waliwo ebifo bibiri obwa speaker n'obwa deputy. Abantu abagezi bonna bwe tuba tulina ababaka nga bagezi nga ba opposition bali badde nga afazali nga bamala bumazi okwesiba ku kifo ky'obwa deputy. Naye nga ekifo ky'obwa deputy gati munakigendako ku kifo ky'obwa speaker namwe mulina gwe mweripyeko politically nga mumweripyeko mwagala mufunire y'amaanyi alliance bali nabo babawagire ku kali akatono. Olabe kyenkugamba? Naye ebyenjogere bino ababaka baffe kati abaliyo kubanga bapya sinabaraba weewaawo abapya n'omubakadde bajja kukomawo. Nze mukulaba okwange abantu ba opposition kyanaku nti ebigenda mu maaso kati njogera ku opposition ngitwalidde wamu. Naye nze nkimanyi nti ekyo si bwe kiri. Naye ate bwe tuba twogera ku bantu beesimbyewo walimu wa FDC y'Enganda eyeesimbyewo Ssemujjunganda. Kataawo oyinza kugamba nti akiikiridde opposition wabula kitali kituufu. Kebe FDC takiikiridde FDC. Ffe kati ekyo tukola analysis tulabe ekifo kino ky'obwa speaker kijja kugenda kitya, ono Nganda aze ku lwaki, kikisinga obukulu. Now Kadaga luno olutalo ne deputy we Oulanyah kati abantu abo bwe babeera awamu nga bali mu lutalo awo nawe mwe mufunira ka advantage ako kubafunamu amawulire n'obuwagizi ni mugenda ku kafo kali weewo nkimanyi nako bayinza kukabasuuza aka deputy. Now Nganda yaze nga yagala kifo ky'obwa speaker naye Nganda ono njagala tumusome tulabe Nganda yaze lwaki, okujja kwe kuli genuine oba kulimu akalipo k'ebyobufuzi. Kubanga Nganda wa FDC erina ababaka 3 ogenda ota ku kifo ky'obwa speaker ekyetaagisa ababaka 2 bya 3 nga 2 bya 3 olaba bigenda mu 13 abaze konoona kati ffe kyetunyonya kati. Now Nganda oluvannyuma lw'okulangira nti ngenda kwesimba ku bwa speaker yawandiisa amabaluwa n'agawandiikira ba president general b'ebibiina nga abategeeza nti nzize. Naye omugu bwe yawandiikira n'agamba nti otawanira bwerere abasemaani basaalibwa otawanira bwerere nze ndi Tiimu Kadaga basaalibwa Musoga ayina ekibiina kye ekyajeema omubaka yeesali omu akimanyi basaalirwa mugeza kimanyi nti aba opposition tawanira bwerere obwa speakership enali mugenda kubutwala. Wabula kubutwala tulina kuba bagezi tumanyani asalina okutukulembera. Mwana wote ebibe bibiri bisingasingana. Kadaga wa NRM mubi eri opposition. Oulanyah wa NRM mubi nnyo eri opposition. Yes tani nnyo. Ne oraba bwe Uganda rwenjogedde. Kadaga mubi ku ludda lwa opposition. Ne Oulanyah mubi nnyo ku ludda lwa opposition. Oroza opposition bagenda nani? Bagenda n'omubi. Atali omubi ennyo. Atali omubi ennyo. Ajja basuula wate nnyo. Kubanga aba opposition bakimanyi nti Oulanyah ye ejja kubeera puppet y'abantu bali abamuleese. Absolutely. Abamuleese bamanyiddwa. Abamuleese tibagala Kadaga akomewo. Naruli bali bamuleese. Nini tubakuba ni badduka.
kati bakomyewo mu ngeri ya oba ya rabadaba naye oba nagisobola tebagisobola kati bakomyewo n'engeri gye bakomyewo eri trick ekisooka ne Kadaga naye alina kuba mwegendereza nze omukulaba okwange Mr. Tibuhaburwa nebwa kwa nti oba yakaddiwa oba yabaaki ne singa badde Mr. Museveni olugwemanyi nga teyagala Kadaga nkola ne Kadaga bani mukubye naye ekyayingira mu NRM efutwa obukyayi obutagaliza na divide and rule kyekitawanya President Museveni mu kibiina kyekyo kyekitawanya kati abamu bawagira Oulanyah abalala bawagira Kadaga okiraba kati Kadaga abantu n'okusinga ddala aba opposition bamuraba ntafazala obuno bwa n'abeera mubi naye oluusi tuwakaganya ne tubeera nekitwogera oluusi atuyambako naye Oulanyah yo bamumanyi nti ono yajja kubeera puppet etagambwako now olutare luno luli makati w'abantu ababiri aba NRM kati kyebalina kukola abalwanyi bajja kukozesa kye tuyita divide and rule divide and rule egyetya kampu ya Oulanyah ekimanyidde ddala nti mu opposition tibalinamu kalulu yadde n'akamu kampu ya Oulanyah yes ekimanyi nti mu opposition block vote ejja kuwa Kadaga. How do we disorganize this group? Tujitataganya ngeri ki eno group Kadaga n'atafunayo block vote ekyo kyekibuuzo kiri fundamental abamu kye beebalama n'abantu ababulijjo abali politically gullible abamala nganda waffe mu byobufuzi omuntu asobola kukuba akalipo akolifa nga tiweerabidde afawo wetubuuliza nganda ze mu mutima ki kubanga kizuulibwa nti Kadaga yesize block vote ya opposition nganda ngo FDC aze tasobola ku tataganya opposition eno Kadaga natajija mu block vote nibegabanya ne bamune bawanganda bwebegabanya ne bawanganda nganda anafiirwa Kadaga ne Oulanyah opposition bwe yegabanya abamune bawanganda definitely abuluba busalika ku Kadaga bafunako obutono nenganda nafunako nga Oulanyah abafunye nnyo Oulanyah kyayagala ayagala a disorganized opposition eremwe block vote eremwe kugenda ku Kadaga rivalry kati kyalina okukola alina kuzaana cards ez'omutawaana nze omukulaba okwange yandibanga nganda yakulembedde mu kuzanya cards ezo eiza mu butamanya oba mu kumanya kubanga buli in fact nubwo oyogera abantu abamu ba FDC bagamba nti nganda asaaga n'aba FDC abamu bamugamba ffe tuli tiimu Kadaga in fact nganda alinga asaaga kati olaba kino omuntu yene yali badde yeteekamu omuguwa gw'okugenda ku bwa speaker yali badde wa Nuupu kubanga bo balina be basinza ababaka nkaaga mu ng'ayagala aperereze ku baana b'ebibiina ebya opposition namuli naye ng'alina nkaaga mu n'engando gyotya nga tonaba kuperereza ne opposition yonna okugimatiza ogyotya ng'olina ababaka 3 ng'oli wa FDC n'enganda kyogera nnyo nti yeetaze nga wa FDC aze ng'omuntu ali able alina qualities z'obukulembeze mukula rwa kambuzeemu katono musonye okutataganya olowooza singa lucha Bobo inayimira n'agamba mwenna nsonze wa Kadaga ati awo wenzija kyova olaba nze ng'omunabyabufuzi neewonya nganda singa yali serious nkiddamu if nganda was serious he wouldn't have announced to go and stand for speakership without going to see Mr. Kyagulanyi the principal first yali badde asooka kugendayo n'amufukamirira njogera okufukamirira kw'ebyobufuzi n'amuwanda kw'eddusu lya rabadaba
alina babaka nkaga mumu Kyagulanyi bwaragira biba biwedde baba bagenze mabegawo ne Kyagulanyi kati nsomu jingana nawe owandika akabarua ngo wandikide Kyagulanyi ekyokubiri nabadde mu interview ye mabega je twayogerako nakugamba nti speaker for the first time obudde bwe yawadde Kyagulanyi ngari mu parliament obudde bwe tibusanga sangika mwandi bamwekyama obati kirimu nabana abanabyabufuzi baffe ebyo tibabiraba. They're not critical thinkers. Yes, tibefumintiriza tibali logic ntono bana abantu batusinga mikisa kubeereyo batusinga mikisa so simagezi. Yes, ekyokubiri Kyagulanyi ngari mu campaign yagenda mu constituency ya Kadaga ye Kamuli yagamba atya yarwanyisa Kadaga yagamba tutamwagala mu Uganda empya nganda batosobora kubanga ti wagoberere kintu ekyo osanide kubeera munabyabufuzi ng'okiraba Kyagulanyi ono alina akarandira k'ebyobufuzi ku Kadaga bwe yagenda e Kamuli yagamba nti ono singa waffe mumpeera akalulu endulu nizivuga agenda kiddamu n'okuwangula Kyagulanyi yawangulayo. Sure. Yes, Kyagulanyi yawangula Busoga yonna n'agiteekako yagiwangula ebitundu 75. Yeah, 78%. Kati ng'omaze kulaba omusajja ono amaanyi galina mu Busoga akwatagana ne Kadaga Kyagulanyi yinza kuddamu n'alwanyisa Kadaga wali kizibu nnyo. Abantu banabyabufuzi bano bwaki oluusi mwerabira amagezi amazaala. Yes, bwaki mwerabira kati nganda ogwenjogerako omuntu wa bulijjo tasobola kuntegeera agamba nti byarugabo twekyusiriza kati nganda mulwanyi waffe. Yes, nganda mulwanyi nze akarukange nakawanganda naronda nganda I even campaigned for him naye bwo kyenakugamba nti bw'oba oyagala toyagalanga nnyo analysis ekulema kyovula nganda kati mukuba emigo mugamba nti nganda otomede n'okutomera kw'otomede kwandikunyika no mu kibiina kyo kya FDC bw'oba okomye omupiira 26 ekintu kyokoze mu parliament kyandikulondoora notadda forever and ever. Yes, waliwo munne eyali yesimbye ku bwa deputy ku luno n'abantu tebamwogerako. Why? Abantu bamutegeera nti yande bali eno neno aganaga. Yes, nganda agenda kufuna ebinubule ebitagambika mu byobufuzi ebigenda kumurondora mu byobufuzi bye mpozi bwa batagenda kukomawo. Why? Kubanga abasinga obungi bona mu parliament ababaka bakugamba nti nganda n'enganda naawe oba oli kuki nze analysis gyenkola ku nganda. This is my opinion. Nyinza kubanga 300% correct. Naye neewuunye ebibuuzo bino namwe bwe mubeereeyo mwebuuze. Nope, bwebanga teri mabega wa nganda agenda yitawa ogenda kuyita rudda wa nganda y'omuntu alina n'entaro ku kibiina kya NRM bamurabanga munarukarara weewo bamurabanga munarukarara ate nganda mu parliament alifumidde ye muntu nganda gwoyagala n'ogamba nti singa onabeera ku ludda lwange. Nganda mugezi muteesa mulungi and he is well informed. Naye munanga abaganda bakugamba nti omuzira wafiira bisuube bonabona. Omuzira fiira ku kantu katono katono ke kamutta akatono ko kake kamutta omuzira bagamba nti omuzira wafiira tiwabeera nsiitaano avugoti omuzira wafiira tiwabeera nsiitaano nga kitegeeza kati Major General Kazino kyamujukira. Major General yaliko commander wa maje ga Uganda omukazi yamukuba akatayimbwa kyalinga akantu akasiimuura kebagamba munanga ebya Uganda bizibu yakamukuba wano n'amutta akastiki nekamusanya kale kamopa akakebera kumopa ntike yamukuba nafa omuntu aline mundu zona nekyo kyakazini munanga nchire nekyo kyengeza kubategera nti omuzira awafiira tiwabeera nsiitaano so nze ngando mukolabo okwange muzira
naye wagenda okufira tewagenda kubeera nsi 5 kubanga tera agenda kutegeera nganda bamuraba nga spoira naye nubwo bamuraba nga spoira bamuteekako ebintu bingi nganda okolerani buli muntu wanupa kugamba ndi timu Kadaga why bakimanyi nti batono tibasobola bwa speaker omuntu yenna bweteekako abeera nga political joker nubwo oba osobola wali tikisoboka numerical strength ekukuba mwe ekyemukola mu lutalo mwesiba ku muntu gwe muraba ali neutral erimwe asobola kubayambako edanga nga tukyali mu bya UPC na kinga tuli ba youth ewaffe twasaranga amagezi umanye twakureranga ku bya DP bali bakaturishi UPC nga tuli bakristayo nebwe nari nga ndi youth nari muto nenga ndi active kubanga mikwano gya tata wange banjagaranga nnyo kubanga bantumanga nga baraba mbakorera ebintu bya kyewunyo nenga ndi muto ebintu bye twarabanga nga muntu nga abakaturishi barose abarese omuntu nga wamanyi nga wamutawana feshe twakuranga ntugamba nti nedda tukonvisinge gundi aje yesimba mu kifecho naye nga mukaturichi fenga tutidoli nti wamanya aja kutubonyabonya nga tuplantinga mu namba rujega ati bona babwe naye oli namba rujega tuyinza kuyisa mu akantu kafe nakiriza ngakiriza osobola konvisinga y'abantu batono feni tukwegatako n'okuba oli yesebo nga abakonvisinga batono nga bakristayo fena tumwegatako oraba divide and rule naye ngeri kufe oli yawangude naye kumpi fe abakristayo fe twawanguranga ng'omuntu waffe naye nga waabwe mu ngeri yaabwe tulese namba ki rujega tukubye ore musale kati kino kijja Kadaga simujega nakugambye nti Kadaga muberi ba opposition naye ate oranya mubinyo katato oyinza kuva ku mubino ogenda ku mubenyo so abana abantu ba opposition in fact ekirala ekimu nakyo kanchogere n'obwana kigwanyizi webuli bakiraba Kadaga waberede speaker bwobeera mu ntebe obeera n'ekyogaba abantu in fact aba opposition abamu ojja kusanga nga babadde bafuna n'engendo kugenda ebweru kano kali selfish ku ludda lwa opposition because of her kubanga oli yalina powers kati bara abantu nga babadde bakoleganye ne Kadaga ne balaba nti abadde abawa favors bwezityo bakonvisinga n'abanabwe nti ono yajja kutuyamba Kadaga mpozi Museveni bwachusa Mr. Museveni bwachusa nibagenda mu State House bwe bachusa nkimanyi bayinza kuba Kadaga kubanga nze nkimanyi enseno nga bwefanagana nga basazeewo buli muntu wa NRM bamugura obusobozi bwe babulina wabura amagezi ago genda banti gakendeera mu NRM genda banti gakendeera singa abagezi babadde bakyali naye nga bagala oranya ekyo bandikikoze ekyo bakola agenda bugenzi mu Western Region nasinkana ababaka Western Region 126 basukana mu bya bulimba Western Region yesinga ababaka mu gwanga lyonna nga babatuuza banange tulina kino mutesa mutia tukole kiki article 3 300 omayibwe ababaka bwe basaba Mr. Museveni sente onero tamaguze yansesa nti kakati tibakyagamba ntwe sente bweziti bagamba article 3 nga bategeza milioni 3 ngazibawo nga bakukuba akaruru oba nga karwatu oba nga security nga bakakukuba article 3 twatusoma naye ekyo ago magezi genda bagakendera mu NRM so
Kadaga naye watambulira advantage yo kuraba nti NRM is disorganized watambulira chovura bali n'ababaka abasinga obungi mu NRM kati nabaze barabide kubali ate mwana watu Kadaga tokyamugamba nti amazeho ebisanja bingi bwona mugamba ja kugamba nti atoriye ngakumaze oragenda mu myaka anakufuga nze owe busanja bubiri gwe mwogerako kakati ngoraba ebintu bizibu ebintu bijja kuzibuwala so nzo mukuraba okwange Kyagulanyi agenda kuragira nkaga mwomu bonna bagenda kwa Kadaga. I am telling you mawo nubwo tamubara nanti bamutenya mawule kubanga mawo alina mwenda ne musanvu ba Kyagulanyi je bava bari ku kadi ya dipo musanvu alina mwenda ne musanvu bayita rwamanyi ga Kyagulanyi katabo ari simanyi aringa bworabo olina abana waka naye ngo muntu yabakuzalira yajanga ngo genzo bakupakasa na omukazi namuzara mwa abana gwe noja no gamba nti babu so Kyagulanyi ajja kuragira bwana aragira oraba lina babaka kumpi sound baje kuyita namu kubanga naba independence alimwa abali namu so echonzo umukurabo okwange it's a game over. Okay, it's a game over naye game over ebinubure bija kuba bya mutawana ngomye agenda kwate wabura ekyanganda mweti mukizanyisa ekyanganda kyandidamu ni kiretera burobu kubagano bwa FDC ne nupu obade mu campaign ayinza kubuzu kusa kubanga nabyo nganda nga complaining ngamba nti nabyo opposition ngambuza nti bwacho yagara kutwononera nganganda atandise nganda oyo is very arrogant ngagama ntababaka abamu nze nkizude bari badene bakansara tibari badene babaka oyo yanyonya akaruru nganda atanse ne bavuma indirect bamume indirect nganda nkusibude banna tadda mu parliament biri mu mukaga taddayo nganda nagenderaho n'obuchayi bwagenda kusikura mu parliament bwaniranda nibo mugobera mpaka mu biri mu mukaga wewa yo gwaita mukuru Byarugaba akoze his critical analysis okusinza kumbere eri mu gwanga mukasera kano nga karuluka oba speakership position ekuteyo kati mulirwa tegenda kwa bagayi nga be kuba Rabadaba style ka Bobby ka Museveni ka Kadaga ka Olanya ka Nganda in fact ino kibajukize bwe muraba nti president Museveni yakoze kintu kye Twitter mu byobufuzi Twitter gerrymandering gerrymandering obote yagikozesanga gerrymandering kitegezo kusarasara obufo bw'ebyobufuzi ngari buri mu favor yo okay chovora obote yasalanga amagezi we bari abakristayo obabanjo babatono ngasarasara mu constituency we yaraba bakatuliki ngabanje ngicho constituency kibera kimu ngabate kubanga mu rumi bisera byobote twari na parliamentary system ngasinga babaka yaleta president one man one vote tiyajagaranga kubanga bibina bya UPC ne DP byari byesigamye ku musingi gwe dini nga ubota manze kukizura ntabakaturi kibanje mu gwanga one man one vote bajja kunzita kamba kubire mu constituencies abusare mu ngeriye Museveni cyakoze cyatandika okukora nasara owafe ojja kusanga negombororanga constituency awonja kukoza mukuru Rugaba okimanyi nti Kadaga wali yomu kwabo kulwensi yafe yakwata akagwa akalemeza president Museveni mu ntebe Burewe yagambira nti nze akukwatide okwera mu ntebe olutalo lwali ka mu January awo naye mwana wattu ekyo Kadaga yakyogera ne Kadaga yalimba mu bantu ndoza batefumintiriza yarayogera kuteeka liri tojikwatako sina ya tojikwatako yes nga bagara kujawo ejirimiti nga okiraba nti Kadaga buli teeka in fact bwokora
critically bwokora bwo analyzing critically ngoraba Kadaga singa Supreme Court tichari chishupuri tibari bantu ba Museveni Kadaga yarakubye Museveni on the other hand abantu banji tibakimanyi kubanga buli cyayitamu kumpi cyayitamu nga kitambulira ku mateeka. Absolutely. Nayate Supreme Court nobwe yari bisazizaamu kinu kikuru nnyo nobwe yari kisazizaamu NRM yari kikomeza mu parliament nayita mu mateeka bulungi kyali kigendererwa weewawo mu byobufuzi wali egore esoka baba bakumazemu n'amaanyi naye baba bakugamba nteteeka waliisaamu bubi. NRM was not time bad yali komeza weteeka nibagoberera emitendere emirungi kyokka mwana wote bintu ekyabangi tebakimanyi nobwe Supreme Court nobwe yali saza amazima bali kikomezawo ne bayita muteeka mu mateeka obulungi ne bagagoberera ne Kadaga ye yasuranga busuzi tawuro ndowooza kujja kweche Kadaga we nsobola kumukiririzaamu bwaba yara akimanyi era kiri bajja kugamba kigende mu maaso nesinga yasanga Supreme Court ngiri independent Kadaga ate yali akubye Museveni yegweta mukubya Rugaba onakola mutokiza tukomano yeyo analysis je tukozeko eri okulonda kwa Uganda agenda konda speaker atenga n'amanyi mu constitutional amendment bagenda kumongera amanyi speaker wabisomeka constitutional amendment bali mu the bills bali mu kubisa bamongera ka amanyi vice president bamongera amanyi kugamba nabiri yawo tetumanye ani ayagala okweganyiza agamanya amapege bali mu kuleta mu constitutional amendment bali mu kudiscuss kenda kozino so nolwensonga eyo tulinde turabe kikubanga ishari bill mu parliament so nolwensonga eyo onakolera mutukiza tukomye wano nabagambye tetugenda kutula for long time abone mukya Rugaba for full hour because of his problem backache. So temwerabira tumwetaga nga chali mulamu asobola kola kyo ino kola mutukizo nakola bambi tukome wano netubagala nyo tubebaza mwena bali mu diaspora ba mikwano ja ba antiface ba mikani ba Abe Ivan Esther mukwano gwa Abe tukutumde ko Austria awamune mikani from Dubai abali mu Turkey abali mu Middle East abali mu Jamaica abali mu Germany abali mu Austria abali mu Vancouver abali mu Canada coming soon my friend na kutumide Antilind okuve Bungereza banangi mwena muli banji netubagala nnyo nadabali mu Uganda. Please keep subscribing on our programs, keep subscribing on our channels, keep sharing to other people. Tubagala nnyo atakumina mpira batukumire tukumana nako olwaleero tulaba ani agenda okulya entebe ya speakership musigale ku mukutu mwedaba.